Zizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano era ng'okola kyamaanyi nnyo. Olunaku olw'eggulo twabawadde information nga amagye gasazeeko ekitebe kya NUP kya National Unity Platform wali eri e Kavule. Kaakati okuva egasazeeko ekitebe kino gakyagumbye gabadde tegannatuusa kuba nga gavaawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza era ekiro kya leero amagye gabaddewo nga gali mu kuruutinga ku kitebe ekya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ngenda kuba nga mbikuwa oli ku UG Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano mwena muna abali mu diaspora emitala amayanja mbalamusizaako nnyo mukulike obwakedde. Gwe atanaba kuba ng'otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Twalabye eggulo amagye obusajja obubadde mu uniform n'obutambadde uniform nga busalako ekitebe kya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ekitebe kino kimaze okukakasibwa nti ne kasaawa za kaakati kikyali siigidi n'obusajja obwa poliisi. Kigambibwa nti bakireiminga mbu bali ku illegal operations ze bali mu contactinga ku kitebe ekya National Unity Platform wali eri e Kavule. Naye kimanye nti wakati mu mbeera nga ba officers oba ab'obuyinza ku kitebe kya National Unity Platform nga tebaliiwo, bo bano bali mu amount of search bagezaako okukola search mu kitebe nga bannannyini kyo tebaliiwo, offices teziriimu bateekeddwa kubeeramu. Ekintu aba National Unity Platform kibavumirira ng'ekiswaze ennyo era kiswazizza ligiimu eno eriko, ng'era bagamba tebalaba nga batiitiizi ligiimu ntiitiizi ng'eno. Era bagamba nti nga we tujjukira emabegako era baakola ekintu ekiswaza, baakola illegal operations mu mwaka gwa 2020 era bagamba kati nga we tusemberedde okuba nga tuteekateeka okugenda mu general elections era nga kati nga luli we kyali mu 2020 nga tutegeka okugenda mu general elections za 2021 era baakola illegal operations. Era agamba era ku luno era mu ngeri y'emu basajja bakoze operations zaabwe ne batwala t-shirts, ne batwala umbrellas ez'ekibiina, documents, ne batwala ne ssente, tebakomyeko kyokka kyokka, ne ssente bazitutte. Naye tunaatera okutegeera biki bye batutte bye babuzizzaawo wano ku kitebe ekya headquarters wano Makerere e Kavule. Newankubadde ababaddewo abalaba bagamba balabiddwako nga baloadinga computers n'ensawo ne items endala mu trucks zaabwe. Agamba nti batucunya lwa nsonga batya okubanga tuli organized ne ability gye tuyina. Era bagamba ba National Unity Platform tebasobola kuteebereza engeri gye tuyina obusobozi okusigala nga tutambula ate ng'eno tuwangula. Era tugenda kubaleka nga bakyassa nga basiza ddala n'empisa zaabwe zibagezezaako okuba nga bopulesinga eri ab'ekitebe ab'ekibiina kya National Unity Platform. Yeyo embeera n'ekifaananyi mukana wange ggwe kyenkusigidde ekiri e Makerere e Kavule. Basajja tetumanyi kibaagaza kitebe. Jjukira nti naggambye dda n'amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gaasaliddwako geetooloddwa abasajja abalina uniform. Era Kyagulanyi yatandise dda okwekubira enduulu agamba obulamu bwe buli mu matiga ssaako ne famire ye. Tamanyi basajja bano kibakola ku kikomera kye wabweru wa nnyumba ye, buli gy'atambulira bamutambulirako. Yeyo embeera egenda mu maaso, yeeyo engeri National Unity Platform gyetadde ku pulezidenti wammwe Mwami Yoweri Kaguta Museveni obunkenke okutuuka okwekola n'ebintu ebitajja.
neffe katwongere okugenda mu maaso nga tusabira mwongeremu bwongezi kaliro. Temumanya oba oli awo embeera enadda mu nteeko. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo era mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Gwagala otwenga ku kiriya nswalo ekigambo subscribe kikooneko. Mbaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo.